bw'osomesebwa abasomesa abatali qualified ogwa ebigezo. Bw'ogwa ebigezo ofuna emirimu gy'abataasoma ng'okuweereza amatafaali ku site. Bw'otandika okuweereza amatafaali ku site gy'osanga akaana akawala nakaakaagwa ebigezo akafumbayo kyayi ku site n'okakwana n'okafunyisa olubuto ne muzaala akaavu akalala. Jjajjawo yali mwavu, kitaawo mwavu, naawe oli mwavu, bagita vicious circle. Efe yetukeze Kampala every day. Kino nkiddamu nakyogedde ne mu kuziika ekyamusoke ewaffe Masaka. Tewali munnabyabufuzi. Ebyobufuzi every after 5 years bikyusa bulamu bwa muntu oyo alondeddwa. Si gwa mpuliriza. Kyovola beggulo navuze nabaddeko mu area ye Kawempe Kamoocha. Bw'otunuulira ebipande by'abantu abagala obubaka mu Kampala bisinga ebipande by'e MTN ne Airtel. Surprisingly tuli mu 2025 2026 neba kutuuka Electoral Commission tena bana kuita bantu bajje for nomination n'ebirala. Naye already abantu abagala okubeera ababaka b'e Kawempe, okubeera Kampala Central, okubeera Lubaga bavuddeyo dda. Kiki ekikulaga zino business ebyobufuzi mu Uganda business kino kibagambye omugezi geziri walira ddala omusiru siru walira ddala business awedde emirimu 100%. Bibogera kungulu sibye kiri kugambye 90% ku posters eziri mu Kampala ezagala obubaka za NUP. Show me these are facts. Nagebe ebipande bya BNRM abefudise biri mu Kampala, but everywhere you travel kifana kyo omuntu yagala constituency obwa kansala ne kyagulanyi nga kwali kati gwe nga bakulimba mbo bakulwanirira kati goba musiru level ki obukize bibogera. Yes, na kino bino byokwekalakase fujjo nkwegayiridde ojja kole fujjo wekalakase bakuyole go bakutwala ekitali ekigo go wekalakasiza nga ali magere. Kyamusoke kiri Kalungu district waliwo mu kubataka BNRM yafa nga ate yali musajja mukwano gwange bamuyitanga Kigundu ningendo okuziika. Twabaddeyo n'omubaka Sewungu lwamukwasiza microphone n'ayita bakansala ba NUP n'atandika obbanjula abantu ba ense balabe. Emyaka ena bali mu office no kyabanjula tebababanyi emyaka ena bali mu office no kyabanjula ako kanyubidde nnyo nde bakansala ate bali kubanjula ni ale 5 years nga bakule tekeza bate babamanyi because they are useless kabisa. Nze siri kansala siri mubaka siri MP ne buli wendaga sikumanya koka abambuzaako abekubisa ebifaananyi nange. You don't need a title to lead. You don't need a title to impact lives. You don't need a title to transform people's lives. Tojetaaga ng'olina omukazi ng'oli mwavu ng'akyakugondera tanakufuna kumulooda wali mufuna obwavu kisiranyo kimanyi ebifo n'ebifo by'abaavu amanya Kibwa zone, Kivuvumira zone, Uwongotoko zone. Olidde jabeereyo amasomero n'amanya kyabazala primary school Wachagete abantu bange bekyabazala kajambo bantu banga wali oliddeko mu justice Kololo nti waboda bamwokyedde Kolobe nakasero babokyera Kasubi n'akulabye n'ansana namuŋŋoona mu COVID Museveni agabako akawunga Kololo obe nakasero agabira fa bekyero Kyebando ontegera ndowooza okimanyi nti tuveeyo katugende Kololo tusobola lwano oveeyo okimanyi nti President Museveni bw'aba bakukyala Letty Ssenkyalo baga mu kyaki nze Gashumba tenyingira ne bantu za maaso nga sirinya nga bujusi mwensabira mwadde basabiramu abafulumya bya kadi omukwano gwange Kayongo bwe yafa egundi ekibuli nga tugenza okusaba natuula mu maaso n'ekyenyi bakiraba nti ozana kutuula mu maaso tosobola kubana kanzu ng'erimu amasanda gagiguddemu ne bakutuza kiriyo defa abasiraamu tetubirina ebyo fenna bwojja ani sebo limba bali nze abasiraamu mikwano gyange ondi Kampala ŋŋendayo ekibuli ŋŋendayo kati kankubuzamu ekibuuzo kungu oli musiraamu toli musiraamu wava muno musiraamu ekibuli ne babeerayo emikolo gwe ne bava munani atula maaso ani atula maaso mukolo gwammwe gwa abasiraamu ekibuli nga tugenda kusaala oba afa ku by'okusaala wali emikolo ekibuli by the way wali wegenza nti layini z'abasiraamu zisooka mu maaso zez'abaloodi now for almost a week internet ejjudde obukambwe ejjudde obusungu nalabye Geno Nalwiso abaana nga bamukola mu bukatuni bamukubamu bumimuzi bamukola mu buli kimu bamuvumye buli kiramu ndabyeko abakulembeze ab'enjawulo nga embeera yemu yegenda mu maaso. What's happening? People can no longer control themselves. What is happening? nga sina bagenda eyo njala malize eri ensonga eri nti lwaki tulina okukola ennyo kungu abantu tebali respectinga gwe
ba respecting status jolimu chovola oli bwabera minister bwatuka ku mikolo bamutuuza maaso bwasizinga okubeera minister yeyononyeza watula singa sente zikuweddeko encha oba bwabantu kati bangi baku respecting okubokola ku NBS okola ne show one nze manager wa radio 4 nze nkubiza program esingo kubeya akabyentuga nze nkubiri ndi ku NBS kyekitibwa kye bampa yes bandi bampa lwabanze ku gwe tebabikuwa lwakungu era kati gwena n'abakyala boyinza okuwana omukyala n'akukkiriza olw'ebyo tebakulimba mbuno baagala gwe baagala title zo kati naddala abakazi omukazi asobola okudatinga omusajja olw'okuba omusajja ye corporate manager Stanley Chat tadetinga musajja adetinga title ye my boyfriend works with Stanley Chat corporate manager international banking batwagala lwekyo kyetuli olya omuwala n'akudatinga olw'okuba gwe head marketing Airtel or MTN the moment those titles sees you are nobody olumva you are nobody tebakulimba bakwana status yo sigwe oyogedde kino nzijukiza omu ku mikwano gyange banjo okunyumiza nga mu break akalimbwe kaggwawo n'omukyala abadde amufukamirire waka yabivuddeko n'omukyala atafukamira ku mulembe guno naye simutegeera lwaki onfukamirira respect tetegeeza kunfukamirira there are many ways you can show your husband into respecting mukazi ayinza okufukamira nga akuwema ngala kubba yes no way naye mwabagala obafukamira mubafukamirire naye nze Gashumba I don't want you get it there are many ways you can show me respect and there are many ways I can know that you are disrespecting me at all over the world abasajja they are kings all over the world studies are big yes loved and respected kyovola abasajja abasinga batendinga okuwasa abakazi ababa respectinga si buno obukazi feminism omugiyita oyogera nkano awuzinga nova ngonoba bwoba omanyi siri waggulu omu maka gano beera mu apartment yo ajja kubafusa nekiyongeke ganti anti kyoyagala nakino kikulu nnyo mu abakazi bwoba omanyi tosobola kubeera submissive tosobola kumanya nti bba wange ye Kungu bba wange ye Gashumba bba wange ye Joseph bba wange ye Peter nga tosobola kumanya nti mu makaago muli mu head togezangako n'okulowooza okufumbirwa don't even dare dream about it don't dare bwoba omanyi ng'olimu omwenkanonkano musimanya Museveni yatujja emabega mu maka twenkana togezaako okufumbirwa akasajja nabe kaba n'akazigo kaako kalumuko kamu bw'osalangawo nti oleeta engalabi yo mu maka gaako olina okumanya nti kekabbaako n'ogonda bw'oba owulira nga tosobola beera nakyeyombekedde teri ajja kukwatako ate bannekyeyombekedde bangi abali happy kati nze kyovola nze sobola kuyingira mu magye sisobola nze siduumirwa siragirwa nze ndi rebellious sisobola kuyingira police nze ndi rebellious onduumira otya siragirwa ne mukyala utasobola kulagira no mukazi wange she can advise me nze siduumirwa come and you go if you want Gashumba respecting come with respect nze sibogolerwa asijogebwa kwanza nange sijoga bantu awulira era abasirikale bensinga okwagala be basirikale abakulu abo abampa respect there are many senior police officers respecting waliwo mwenna kwezo navaawo naye bubi wa police wamukuba nene mu police sijja kwogera linnya lye batupakingisa emmotoka n'ogipakinga ku CPS ntambule paka ku office engeri ku Bank of Uganda ne mugagwani gwasoose wano lwaki otutambuza musana musimanya security threats which security threats are you talking about no sebo parking emmotoka ku ntambule paka Bank of Uganda mu office ye omusana ne gukwokya enkuba bwetandika ngo maze omusingana kitegeeza enkuba egenda kukuba paka ku mmotoka yo he apologized n'agamba ekyo kikyamu sigwawo abamwagala eri office ya nyina. These are public offices ezikolebwa to serve we Ugandans. Ontegedde bwoba oyagala tufuga nga bw'oyagala beera wava munno beera Sudiru Pareria oli mugaga binojjo yes kubanga Sudiru alina right okuntreatinga nga bw'ayagala ne these are public offices zino zonna Ministry of Finance, Ministry of Defence, Ministry of Internal Affairs. These are public offices si zaabwe niyo osanga emmese ezimbidde mu office muli nogandi kino kiki awulira kati nze kankubuulire nze mmotoka convoy zinganga 3 zenviira convoy ya president eya first lady ne General MK tena na convoy tona nategera nti MK akuyitako ne bana abalala mbaviira out of kisa so no jiparkinga mu kubo makati kubanga simami Gashumba nga bakambwe taina right of way
waliwo nze yansindikawo kata ngenda mu era gwe salivudde wonzi convoy ya president njiviira first lady njiviira endala zonna nziviira nti lwakuba njagadde kene sisi yabana mukubo bana nkola ki era bwe bananda bajja nganzi Mr. Gashumba tusaba kuyitawo tibalina right of way bana baguba abantu ngekitagasa yes ne twayitulabya abanene nalaba ko tinyenfuza wano ngaina pick machine guns naziraba ku wezi ali ku farm ye timwefula abanene temuli ensejja bakakanya mwe nabe gulumiza abefudde bakatonda ensejja bakakanya je bantu gabasajja salezo katonda yasalawo abasajja baguba kukubo nobera nga atali muntu nobanga atazwa katonda yatusalirawo kungo jafuna amawulire wano one day wewunye n'okwewunya twayitulabya abanene temwefula bakitalo osanga omuntu kansala nga yala kutomera hayangu wano genda kulya mbizi you get it you're general in the military, thank you so much. Ate gwe general oli ku musala gwange uniform gyo yambadde nze njigula Gashumba towaga bantu abasajja bano bakambwe emirundi mingi nze mbalaba ku makubo emotoka zine zibakulembera zino ne mulinga abatali as if you are semi Ugandans bagola gwe bawo genda bakusonga mwe mundu kankubuzeeko ekibuuzo wali olabye ko convoy ya president Museveni ngogoba abantu ku kubo ne fujjo never I've never seen it never eya fasiri wali ogirabye ko ngekole fujjo eya muke wali ogirabyeko sale the second most powerful man in this country General Sali Musale oyinza tegera ti salo oyo ngayitawo but extremely humble neno olaba omutulaje nolaba peasant ngafuse katonda kubanga convoy president ezo situ kyazogera ko yali mu ligi ye niyo sanga minister ayina state minister ayina departmental heads bazina kali kankubuza mu ekibuzo president waayitawo ne muvira first lady ne muvira mbandi awo minister najja ne muvira state minister ne muvira department head ne muvira RDC nze ntuka dijendaga DPC bonna lukanga buli ajo ngene wesega nkubuliye minister ataina convoy ayinza obutakyagala simanyi kinzo mukolo toyina yobo tamanyi mbamanyi banji morokeji obe nendale emwe minister oyo mukwano gwange yangamba bwe mba manyi nyina appointment kusawa nyamva waka mu budde you get it so checho nze situdumbirwa situjogebwe ebyo there is another Museveni Ugandans would love to know the humane Museveni these are facts omanyi bwe yagala bana Uganda bakwagale balimbe bakume mu omuliro bajja kwagala bwe yagala bakukyawe for some time ate bajja kudabo bakwagale ngo babulide mazima Besigye akugamba bwe ya checking in mu hotel ye e Nairobi yamala mu dakika nga 3 nga ino ku meetinga mikwano je abali mu apartment agenda okuyingira mu apartment eyo nga kuliko pistol 2 ku meza kitegeeza aba planning omukwata singa intention yabwe yali ya kumutabali bakisobola you get it but the mere fact that he was kidnapped from Nairobi naletebwe Uganda kikulaga nti Museveni abeera kwagala kola kintu kyonna yali badazo okikola ontegerano these are facts kasoji bamutirawa sitake so mu bantu baje bamumanyi nemwe mbabuulira kino mu recording munywe enjaga muli embizi embisi muli amayirungi muli emirondo munywe waraji naye musabirire ekintu kimu ku nsi kuno era nkisazaamu ne katambala kano kagende pu emirundi 10 ffe mu kali kyewaffe kasowandula obeera ovumirira ekintu tu emirundi 10 temu ekibi ekiyinza okugwa wano nga president Museveni afiridde mu nnyonyi kyemba ngambe nti tu emirundi 10 nkivumirira tekibangawo munywe enjaga muli embizi munywe walaji mukole fujjo lyonna ne musabirire wabeerewo smooth transition of power musabire nga president Museveni nga helicopter ibo eventebe etuuke gyalaga akomewo Museveni n'amala afiira mu nnyonyi kyensazaamu emirundi 10 kungwali entindo oyinza obutatuuka Kisaasi owe najjana 10 oyinza obutatuuka Namasuba owe munyendo oyinza obutatuuka Senyange owe Nagulu oyinza obutatuuka Kololo owulira owe mu Industry ku First Street oyinza obutatuuka ku Second Street eggwanga lino nga bwe ndiraba kino nkyogera with authority kubanga manyi anga eri mu bantu eggwanga liri it's boiling omanyi volcano ye Congo omuntu akwatidde eggwanga lino alyogo ye Yoweri Museveni kubanga Katonda yamuwa ebitone byonna nekyasinga omuwa the ability
to listen to everyone, the ability to tolerate buli muntu. Mu government eno amanyi ba general abasoba mu 10 abali bagezezaako mujjako, but they are here moving freely. Nawo bamanyi abali bagezezaako ku ne bali wano mu Kampala abamu n'abali rehabilitating. Kati wendaba embizi suggesting mbwa ne bwafira mu nnyonyi afe olw'emirembe gino emyaka 4 bannayuganda balowooza mbu Uganda tuli Vatican. This country called Uganda within a blink of an eye esobola okufuuka Libya, esobola okufuuka Somalia, esobola okufuuka Sudan eyawaggulu. Okuli namwe bannamawulire mwe bakungu mugaidinga debate season muzanyisa ekintu kyonna, temuzanyisa security ya president, temugizanyisa ate bannamawulire bakoze eki mugaidinga debate season nga mwogera oli bwaleetaga CEO mufulumye studio agende olira okujjako nga temusoma. Habyarimana ennyonyi ye bwe yagwa situmanyi oba baakubankuba oba yagwa bantu bameka abaafa e Rwanda? 10 si 10 million. Kigambibwa nti abantu abawera miliyoni baafa ng'ennyonyi ya Habyarimana emaze okukubibwa. Situmanyi oba yagwa bugwi? Oyito joke helicopter ye bwe yagwa Luweero abantu abawera 500,000 baafa Luweero. Kati olw'emirembe gino gye mulimu ne musula mu mezenwa ne munywa omwenge okuva mu Nnyonyo paka Bulindo, ne mugunywa okuva Arua paka Kisolo, ne muva Kisolo paka Butukula, ne muva Butukula paka Kweni. Mulowooza nti Katonda yekka yabeezezaawe eggwanga lino? No. Libya tewali Katonda, Somalia teri Katonda. Lindako Somalia gye mulaba yatabanguka. Amin gye yagenda mu honeymoon 1971 gye mulaba yatabanguka. Apo tutudetetereranga. We may have disagreements. Nange, this is the most corrupt government we have ever witnessed in the history of Uganda. These are facts. Ye mazima. Necha tulina okulwanako kiri kimu, a smooth transition of power. Kukyusa obukulembeze oyinza mu mirembe. Omanyi abasirikale abali kulankaza aba kapiteeni abanyiivu nti lwaki eno gye mazeeko emyaka 10. Well, so oganti bye tulaba emirembe gino gyonna tegiriwo by mistake. There are people doing a lot. 24 hours. Museveni yogwe mulaba yebakire sawa 10 yeba akolere sawa 16 edda yakoleranga 20 hours. Bwe tudda mu bulango nyinza okumenyera bagendero besibanyi bungi abali bagezezaako. Yali abatuzeeko yali abase. Kyekirimu kye badde agamba nti Besigye bali basobola mukola ekintu kyonna. Yes, these are facts. Kenya n'afiireeyo. Bali basobola mukwata, bali basobola mulinda mu apartment eyo ne bamukuba ekiyiso network nevaako ne bamukwata ne bamudampinga abantu wonna. Bulemu yonna yali badde ku Kenya. These are facts. Ababogera ku Besigye tebamwagala nganze. I've had countless simanyi bya misala bimeka breakfast na having wa Dr Besigye. You get it? Kano kinjogera mazima. Governments all over the world zitta abantu. Temukimanyi? The government zitta. Ne bwe munywa Bero, ne munywa Naye special, Black Label, Tusker, abawala gine banywa. Because bamukwata ne bamuvuga bane because twice take like after 3 days. Yes. Ngari mikono ja security. Ekisooka ya vente benga bategedde gyalaga. Kati kizeeyo okukwata kwa Besigye Kenya bakumisi managinga. Why would you arrest Dr Besigye from Nairobi? Bwaba ine emisango gye yazza. Mumulinda akome mukoleki. Mumuyole. Kati prominence ya Dr Besigye Kenya gye singibwa n'okumanyibwa wano. Kubanga every media outlet in Kenya it's Besigye. Parliament ya Kenya it's Besigye. Meaning from day one okwatiwa kwa the kidnap of Dr Besigye. Why would you kidnap him from Kenya? Mumuleka akoleki akomewo. Kubanga era mujja mukwata mumutwale mu kooti n'emisango agiwangula akoleki. Tewali gwali kumusinze. Teriyo. Besigye mbadde nkebera ekiro yakasibwa emirundi 97 mugumu. Niyale 10. Ne mukutte Besigye mumukwatidde Kenya ensonga efuuse ya East Africa. Singa bamukwati actually Dr Besigye manyi tampuliriza ku radio bwe nababi mujjako. Dr Besigye bwe wa bail ene climax yo. Ene climax ya Dr Besigye. Dr Besigye yatugambako emyaka 2 nti kasakulokinga 70 tagenda kudda mu politics. My brother Dr Besigye tukusabira owewe bail ofulume. Bwe bail this is a climax. Kakana biveko. Kakana. Ove kubano bakadingo. Bani? Bakadingo saba fere wa struggle Kyagulanyi. Elabye nga Besigye he's all over nena asalawo atekewe embere muwesa amawulire. Yatade mumbera kidogo. Kankubuze Besigye goli munnawe bamukwata nakuzo mwezi meka. Sija nyuka bamukwata mu November last year. Excellent. Okwekalakasa hunger strike ajimaze ko bangaki. Naku 8. Kyagulanyi avuddeyo ddi? Mirundi yakolanga bwati. Kyagulanyi do embera mwana prominence. Yes.
Katumba boyo mmanyi 2021 general elections yakola ya trending ako for 2 days mukwano gwa gwesijja kwogera ali deep in NUP nangamba musajja Kyagulanyi atabuse atugabane mukiza mutya kasajja ofuna amuli bwe katyo for 2 days mutekewe embeera Katubako show bino bya show bya kweraga Kyagulanyi yagamba mbu Museveni I'm coming for you muze ndi box omukuba mu bulubuto kati bwe yakaminze for you katebeka mu atola ajana mbu embeera anfude yanzise gwe kungoli mu namawuli ogamaze mu bangaki yaka 15 weka kasantu limu namawuli mbuza weka kasi ndaga ekifayi kya Besigye nga bamutadde mu komera nga abalagange be bamuyola sikirina nalabya Nyanza ekika kyonna sibe balinganga abazike nga bavumemuke osobola kugamba bantu nga bavumemuke nga bavumemuke emuke si muntu emuke talina baana emuke talina mukazi talina fa bamwagala bavumirira abavuma ate kati nawo ovumya mvuma batuvuma navumyeko gundi muganda wo muyimbi ani ono mukwano gwange ani muganda wa Bobi Wine ani ono muyimbi Ediyawe wamulabyewo Nyanzi neyeteka katanda bwati ekika kyonna mundage ekifaananyi kya Besigye teri mulwanyi alwanira abantu afuna buvune n'alaga abalwanyi bwe Nyanzi badde mu bulumi mwami Gashumba yagambye bamukubye ensamba gere muno buli wamone Besigye bamukola kiye okwago yatunyumiza baba kwatira mbalala ne Besigye round about ya fair wayo giraba obusajja bwa CMI bwaba vugira mu drone nga teri mu ntebe ne bugivuga emirundi 16 bweti bwe yetolola okwago yagamba nti ye yalajana nava kulajana nga Besigye asirise wano Besigye mulwanyi kamuve ku bano bakadingo you get it nalabye Kyagulanyi ku Twitter nga agamba nti banaye baba tugambye bano bali kusakinga kitebe kyaffe nonsense lwaki togenda wogwe mujjukira bulungi obaka lukalika 2016 bebagamba Besigye mbu waliwo ennyumba enaguluma tikingira obululu Besigye yakola ki yagendayo wali yagala Kyagulanyi mubasikala abadde ku kitebe ati yagamba esaba yekera kakati buli lwo provoking a dictator naye nga jaye ki enjala Besigye mukama wange nakusibula official 2017 kwa yatugamba Besigye akaluko kati kainza kujja ko government nakusibula official sebo nkusaba era nsaba Allah nsaba Katonda jonna jali Besigye owe bail ne owe wa bail this is your climax bana Uganda bofirira sibe baliko Besigye oli mukomera waliwe baleta akoze waliwo loje takoze lelo jiza Besigye abadde mukomera Kyagulanyi aina shoja atabaddeko nalina Kyagulanyi ku show ya pass siba ki nga tubuuka ng'ennyana Kyagulanyi yali ku show ya King Shaha siba kiri Lutaya yayimbidde ku mulyango gwa State House ku Sheraton nga Besigye tali luzira bana Uganda mu Uganda boboli serious oli munsi yo waliwo ngambye again nti ye general Russia disappointing yakoze Moses Mugalula nti jeno omulamba yetondedde abaana obwana bwa NUP nze bwesobolera yange bwagiyita one man army obwana bwa NUP bwatandikira kunzi wano mu Uganda tewaliwo obwana bwa NUP gwe bwali buvumye nganzi buli buwemula jeno yetonze ye nalweyiso sinze nalweyiso obwo mbwesobolera obwo obwana bwa NUP sina gwe ntya mu Uganda muno nze ntya Katonda obwana bwa NUP buvuma bulingangwa omanyi buno obube bubera mu national parks obungi obugoba busobola goba ensolo kuve Kampala paka Lugazi obube actually obwana bwa NUP butulume obutulume obumanyi obutulume obungi busobola kutta omusota bwe kunganya bwanvuma lwe navayo ne ngamba ngenda kwagira MK ala haula bukuvuma obiwulira nenze nsula musukanje bwakati gabo nkola kyo bwambwa bwamesi nze seyina mu NUP gwentya obere ngo owulira byogera by the way mu aba NUP lwaki Lubongo yayeti bamuyola aba NUP Lubongo yayenga takwatibwa Lubongo ya makage military police nga tegasalako eyo parade ya Avilideyo Nyanza ebizibu ani esharinga Kyagulanyi okulambula enyiza amaji yali Lubongo ya yamuleta namuhanding over ku kigo Nyanzi Lubongo yayenga takwatibwa omusiru sirwalira ddala omugezi tegeera mu aba NUP ba foot soldier Lubongo yanga takwatibwa Lubongo yanga takwatibwa Lubongo yategeka neyo parade eyo jebaliko yateka Lubongo yanga takwatibwa Lubongo ya liaison officer yakwataganya emirimu gya State House ne NUP mwe byana byamwe bagenda kubayola babamalewo yenga yongera kuwambuwa Lubongo alwanyisa government yamuwerera from P1 paka Harvard omusiru sirwalira ddala mugezi tegeera toddawo n'ofuluuta
noloota n'okwata bayibuli n'ogamba nti mugenda kuba akalulu mujje Yoweri Museveni mu buyinza ekyo tekiriyo. Obwa kansala mujja kubufuna obubaka mu bufune n'entebe eri tekiriyo. I know it from a reliable source. Besigye bali bagenda mu wa bail. Omanyi ekyaji mu misa government Saba Fere Kadingo Bobi Wine okugamba mbo wadde government sawa na 8 mbo ati bamutadde bagenda kulaba Kyagulanyi wawe sawa na 8 katuli musawa 10 mwaga. I know it from a reliable source. Kyagulanyi agenda sorry I know it from a reliable source. Dr Besigye government yalegenda mu wa bail oba kodi zazigenda mu wa bail naye Kyagulanyi nakola press conference nti awadde government sawa na 8 beba bati bamutadde ekinabira mu jakiraba government negamba kati katulabe kye munakola kwe kumuma bail yajja kululi. Yes. Kyagulanyi wawe sawa na 8 nti Besigye bwabata tereddwa wagenda kubeerawo okujugumira mu Kampala. Kyagulanyi ali wakane babi bali ku maji masiike balaba Netflix Besigye ali mukomera. Museveni tibamu blackmailinga. Museveni tibamu blackmailinga. Kino kanchi bagambe. Bobo yagala kintu ku Museveni mu abali mu politics bino. Negotiations. You cannot blackmail Museveni. Omusajje eya sanitizing Somalia, South Sudan, Eastern Congo, Olianoza. Mwayinza atyo kulema abe magere. Abe bwayise. Abe kasubi ne nakulabi. Ndagayo esawa namuna nazaweddewo Kyagulanyi akoze iki kati mpulire bangayi mwagenda kola press conference leero sawa 5 ababulire ngabe babye computers ago mawulire agenda kunyonyola kyabaddewo. Omanyi kyafa kuvuga basiru paka 2026. Yes, this omusiru siru wala omugezi tegeera bano bazanya kubatwala mu 2026 ne sympathy vote olia bali ku balonzi batugenda mu protest vote batanse kipya protest vote abalonzi ababalonda tibagala protest vote bagala government ya mu buyinza ochulide kati babazanyirawo ku bwongo muganda ngenyanzi ne bamuleeta ne bamutuza kati ka stretcher ne baganda be nayambala kanzu manyi mu Buganda wano omuntu baba ne basajja bamujoga nayambala kanzu nagamba mbugwe nabaneretingire kyabaddewo munda geyo lunaku lumu Dr Besigye lwe bali bamuyodde n'avaayo n'abalaga kyayisemu kubanga komanda tamalamu balwanyi be maanyi.